Tegeza waliwo omwana w'obuwala myaka 10 ono yafuna obuzibu mu nnaku 3 emabega bwe yagenda maaso n'okwongera okubanga bamuwummula amatu gano n'agenda maaso n'okwongera okubanga agateekamu kapini kano kabizadde era abazadde bali mu kukaaba kati. Omwana ono w'obuwala mu kitundu ekyekamuli yafudde mu luvannyuma lw'ennaku 3. Yagaana okwogera nti okutu kufunye obuzibu bw'agenda okwebaka kapini kano ne kagenda maaso n'okubanga kayingira paka ku ka earpiece kali ak'omunda ne katandika okubanga kafuna damage. Ogenda okukakana omwana ono nga tasobodde kulusimattuka. Maama w'omwana ono Charity Agwecho agamba nti muwala we Maureen Achai nga ono muwala w'omwami Bernard Isoba mu bitundu Isigo mu Kamuli district. Amawulire gategeeza nti baagenza okukitegeera nga it's too late nga kapeni bagamba Chai nga ono muwala w'omwami Bernard Isoba mu bitundu Isigo mu Kamuli district. Amawulire gategeeza nti baagenza okukitegeera nga it's too late nga kapeni bagamba okutuma nga bamanyi nti ndowooza bwe bityo. Kumbe kwabadde nga kapini kayingiridde ddala munda. Olunaku lutuuka olwajjo bamutwala mu ddwaliro nga it's too late akadde nga kaweddeyo. Bamutwale mu ddwaliro laba bwe bamufunira painkiller okukakkanya ku bulumi nti lwadde painkiller ono agenda kukakkanya ku bulumi naye ate kiri ekisigaddemu munda jjukira eri pini egenda mu maaso n'okwongera okubanga eyingira. Munnange okutu kutandika okubanga kuvamu amasira. Omwana akaaba okutu bagenda omutwala mu ddwaliro. Dokita n'abagamba nti tetukyayina kye tuyinza kuzza okugezaako okwagala bakusikaninge nga balengera kapini munda. Dr. Fred Duku agamba twasobodde okubanga tugezaako kye twatusobodde naye omwana yalwawo okugamba bakadde be era wano ngaffe abasawo nga tetukyalina kye tuyinza kubanga tugenda maaso n'okubanga tuzza ne painkiller ze bagenda maaso n'okubanga bamu okukendeeza ku bulwadde ekyo nga nakyo kiruddewo. Painkiller just zakakkanya bulumi naye nga ate kyekiwundu ekyafumita mwekiri tetukyalina tesobola kukola. Kyabadde tricky olw'ensonga kyali kyamala dde okutaataganya emisuwa gyonna ku mutwe obulamu bwe bwonna nga bumaze okubanga emisuwa gyonna gifuna damage olw'okutukoka. Omwana n'agenda maaso n'okwongera okubanga munnange ava mu bulamu buno obwensi. Kitegeeza ki eri abazadde? Muwala okimanya awummula amatu. Lwaki waba agenda okwebaka obuntu obutabugjaako? Kino kyongera okubanga kimuyamba okugenda maaso n'okubanga tafuna njege eyo. Omwana wuyo yafudde myaka 10. Abazadde tubeere beegendereza eri abaana ku buli nsonga yonna. Oteekeddwa okugenda maaso n'okubanga obuuzibwa. Omwana afiridde mu nnaku 3 just kutukoka. Gwe ng'oddaawo ng'ogamba nti muleke talina buzibu. Ky'ovalaba nti mukyagako abannyo amaziga. Omuzadde oteekeddwa okubeera kini nnyo ku mwana. Biki byagenda maaso n'okubanga wangala nabyo ng'azanyisa nabyo. Abaana b'omu basula ne bu earphones mu matu. Ali ku essimu oziwulira enkya n'eggulu. Zaaka zookya abantu. Si kirungi kusula na bu earphones mu matu. Bangi musula nabyo. Ogenda kukakana nga amatu gano gafunye damage. Ate buli gafuna damage ebiseera byo maaso bigenda kutuuka nga tokyasobola kuwulira. Lwaki? Nti amatu wali banga lwamala ng'oli muvubuka munnange gwonna wagonoona. N'olwekyo
beera mwegendereza nnyo ku ekyo kyogenda mu maaso n'okubanga munnange oteeka ku mubiri gwo. Katuyingire wa Lord Mayor Erias Lukwago. 107.9 nti Salongo Erias Lukwago kooti ya Buganda Road Court yawadde chance esembayo omukisa omulala ogusembayo eri Salongo Erias Lukwago Lord Mayor wa Kampala. Bamugambye ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri oteekeddwa genda mu maaso n'okubanga otuwa mukyala wa Pastor David Ngabo. Ojjukira bulungi nnyo story eno nze kennyini nagikuwa omwaka ogwedde 2018. Mukyala wa Pastor David Ngabo, pastor ono mujjukira bulungi nnyo wokutuwaakaawo bwe yagenda maaso n'okubanga asabira eggwanga lino naye nga basinziira wali ku kibiina kya FDC najja nankumbi. Kati omukyala oyo ayina omukyayina gwe yagenda maaso n'okubanga adyekadyeka n'amuggyako ensimbi eziwerera ddala miliyoni nga 2 eza dola. Kakati omukyala ono talabwako. Kati kanve mbulango buno butono nzije nkubuulire. Munnamateeka agamba owa kooti nti Salongo Erias Lukwago amaze ebbanga ddene nga tayagala kujja mu kooti. Kakati nno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri 2019 bw'atatwalayo omukyalo ono. Nabweru Community Nursery and Primary School bebeekoledde erinnya mu kubangula omwana wo. Basomesa eddiini n'ebyensi, balina abasomesa abatendeke, balina library, compound esobozesa omwana wo okusoma obulungi, balina ebisulo eby'abawala n'ebyabalenzi nga n'abava ebweru babaaniriza okuwandiisa abaana kugenda mu maaso biza. Balina school van ezitambuza abayizi okubajja mu bitundu eby'enjawulo okubaleeta ku ssomero. Bagaba bursaries eri abazadde abaleeta abaana abangi. Bakola bulungi mu byombi, eddiini, okukusa n'ebyensi. Basangibwa Nabweru ku kijegere ku muzikiti oba kuba ku simu zaabwe noti 7 noti 2 58 95 62 oba noti 773 15 noti 2 57. Nabweru Community Nursery and Primary School. Education is our voice. Madam, webale kungondeza bulamu bwange. Bannange okwoza engoye tekyali kyangu gyendi, naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ng'ovu olunaku lwonna. Lwaki? Ki ekyakutuuseeko Maria? Bannaye madam, okuva lwe waleeta White Star Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna. White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obwungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Eddakiika zi David Ngabo, Sandra Katabayireirwe Mukoti era omukyala ono nga ateekeddwa ogenda maaso n'okubanga asasula miliyoni 50. No, Salongo Erias Lukwago bw'alemererwa okutwala omukyala ono Sandra mukyala wa Pastor David Ngabo ateekeddwa okusasula miliyoni 50. Ekitali ekyo agenda kusibwa eruzira.
mwami Erias Lukwago yasuubiza kooti era n'agikakasa nga bw'agenda okubanga omukyalo ono amuleetanga mu kooti asobole okuba nga yeewozaako. Wabula ebbanga liyise omukyalo ono nga talabwako era nga ne Ssaalongo Erias Lukwago kooti agyebalama wakati mu kubanga kilayant gw'alina okurepresentinga mu kkomera mu kooti talabwako emirundi 8. N'olwekyo ku mirundi gino 8 nga talabwako mu kooti, omulamuzi ow'eddaala erisooka Robert Mukanza olunaku lwajjo yategeezezza nagamba nti bawadde chance esembayo eri Lord Mayor Erias Lukwago kwoteeka n'abamu ku abo abalala abagenda maaso n'okubanga beeyimirira omukyalo ono okuli Benon Mugerwa, Henry Sempigga, abo nabo nga tebalabwako mu kooti. Lawyer waabwe Stephen Senkenzi yategeezezza kooti nti Mugerwa ne Sempigga tebasobodde kubeerawo mu kooti olw'ensonga baabadde bagenze okunoonya omukyala gwe bagenda maaso n'okubanga beeyimirira baabategeezezzaako mbu baamulebyeko mu bitundu eby'embalala. Y'ensonga lwaki tebasobodde kubanga babeerawo mu kooti olunaku olwajjo ng'omulamuzi kooti egenda maaso n'okubanga etudde. N'agamba ate ku kikwatagana ku kya Ssaalongo Erias Lukwago, wuliriza 17 katonyeze mwende kulali omuntu wa bulijjo the inside story. Lawyer ono yategeezezza kooti nti Ssaalongo Erias Lukwago tasobodde kubanga waali olw'ensonga nti mu kibuga waabaluseewo obulwadde obwa kolera era nga wano ng'omulodi Ssaalongo Erias Lukwago yabadde ateekeddwa genda maaso n'okubanga abeera mu meeting eyo okugenda maaso n'okubanga batema empenda okulaba buti obulwadde buno obwa kolera bwe bunaagenda maaso n'okubanga bugwawo mu kibuga. Y'ensonga lwaki mukama wange tiyasobodde kubanga waali. Senior State Anthony Jonathan Mugwanya n'asaba kooti ebawe ekibalirwa kibakuntumye warrant arrest eri Ssaalongo Erias Lukwago. Era wano gwe nteekateeka gwe omulungi ampuliriza bwe ziweranga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri 2018 Ssaalongo Erias Lukwago n'alemwa okubanga asindika obanga alabikako mu kooti n'omuwaabi n'omuntu gwawolereza